Bude mkwano. Obulamu bulungi. Nje baleko. Because nze ndi performer. Sinza kusanga ku stage buzibu bwonna. Kubanga ndi performer, ndi muyimbi, ndi everything mu art. Saatomera ntomere. Music industry samutomera butomezi. Ekintu nekitegeeza kinene nnyo kubanga ffe nga band music, abantu basinga bagamba nti band music si w'amaanyi. Ne band music ye band yafuga music wa Uganda. Without band music there is no music in Uganda. Kubanga omulimba nze saawa eno kusaza ntandika okuyimba 2002. Naye saawa eno bakyasobola okungula milioni 5 ku milioni 10. Kitegeeza band music w'amaanyi. Tuyimba ennyimba ezitagwako tetumala gayimba ng'abantu. Kino nasooka kiraba ku show yange nze nasooka mu bayimbi ba bandi nze nasooka okuba Serena. Nzizemu kiraba ku papa message ate nga muyimbi wa band. Batugamba nga temusobola kuba Serena nenga akangezeeko. So guno gwe omuntu gwenzemu okulaba nga band music akikubye ne tugoba. Yeah. Mbiraba bulungi nnyo nekyo kyotaga music genda mu maaso saagala kubeera nga arwanyisa oba kubanga nze kitwala music mu maaso kyemba mpagira bwe tubeera nga federation egenda kutwala music wa Uganda mu maaso kuba ati n'omwana wange kubanga ffe tukwaddiye mu music you understand bw'ombanga omwana wange kusasa ajja kufuna mu music mpagira ekigenda mu maaso kyonna ekikwasaganya nga kikutwala music mu maaso nkiwagira. Tukyetabyemu kubanga twetaaga music ogenda mu maaso okuba nti omuyimbi wa wano tayimba shosho nyingi nnyo kubanga naye asobola okufuna mu music we. Essaawa eno omwana wa Kafeero singa bino byali byatandika dda omwana wa Kafeero yandibadde alya ku music wa taata we naye bwabanga essaawa tasaba osanga omwana wa Kafeero nga tali bulungi oba omwana wa Sebatta omwana wa Basudde. Kitegeeza nti music gye tuba tutambula volongoto katwetaaga music okubeera nga n'omwana wange asobola okulya ku music wange. Nze Kusasira Catherine nga nsobola okutwala ennyimba zange mu bank nemba nga nsobola okwewola ssente oba omuyimbi yenna tekutagisa kuba kikweyimirira nga music wasobola okweyimirira. Abayimbi ba Uganda baavu sagamba twale nti bagagga katwetaaga music gye twatandisewo kya federation kigenda gaggawaza buli muyimbi okuva ku muyimbi atandika paka basembayo. Tombuuza bitakwatagana kubanga tweyavuwaza tutyani gola bali obubye nnyo tukola ekitono nga ombuuza ebintu ebigana tweyavuwaza tutyani muyimbi gola banga talina nnyumba oba okitegeera njagala okukolaga nti kyetutambulirako essaawa nekitwagala okukola kyakubeera nti federation etwala music wa Uganda maaso nga buli muyimbi omwana atandika asobola okufuna mu music we kyetufuna kitono. Naye ndabika ekintu kya federation kyogeredde wakyamu mbadde njaga tubize ku bintu bya misa kipapa Semakula ku ngeri gyakubye mu show. Yes sir. Nze Serena nagikuba dda njagala kati kuba walala njagala lugogo kati Serena nagikuba tona kyonyumiza ku Serena kyenzemu okulaba ku research kyekyali ku Kusasira era nebaza okuba nti abantu bazini bagera band music kubagamba nti yagwa nga band music kwato bwakikubye tukyebaliza Katonda. Lugogo nsobolawo why not nsobola okubira essaawa 2 ku stage. Yes. Njagala nkubuulire bagamba nti old is gold okitegeera kakati Kusasira bwekuva kulimba lweno onyimbi oluyimba lwa sweet wange mulabye audience bwebadde kitegeeza old is what gold. Omwana ali mu bitabo bye asoma mwana muto she's 16 years tomwita muntu mukulu ajja kuyimba ku time ye akyasawa nakyali mu bitabo. Mama obulamu okay bakuyitani okola mirimu ki? Ndi muyimbi currently nkola music nina n'ebirala byenkola of course siders like
films, manjaganye byokunyirira unyo obulungi. But then I do music when tunulira nti mwagala mutwala ngayo kale. Yeah, material. Okay. Ogame gwe? Zelivon Lioness. Yegwe omuwala gwe twali tulabanga n'essonga. Yes. Obuzibu bwavaawa okuba nti novaayo. Shonga okuvaayo kyali nti bali natuka, of course this is business. Okay. Natuka nga music wange ndaba tapushingibwa bulungi ate nga ndi ku low kitegeera nga ebintu tebitambula ate nga banjaga business olanga ebintu bitudde, of course tewabaawo business tewabaawo waako nange mba ninonoonya ekiddako. Ekigambibwa nti no Shonga abawala bano yabafunanga ng'oba oli awo abakozesa bukozesa okuba nti mubeera ku sayidi ye abatega ekibatu bituufu. Ebintu ebyo bwe biba abamu bwe biba era tuze tubirabanga management esinga ezibikola abaami abasinga baba manager nga musajja of course atega ekibatu nange mbibaddemuko mbiyiseemuko nene ebifightinga ng'omuntu cause I'm the lioness, so oba olina okubitinga bisigamu okwesa obwongo bwo naawe. So mwenna abayimbi abaali mwavaayo? Be natandika nabo. Bo watandika nabo bonna? Natandika nabo twavaayo sokka alina omwendo omulala. Byonna ebyabajja byali ebizibu byebimu? Ebyatugasemanyi buli omu aba n'engeri gundi naye era abasinga nabo kyali ku ekyo nti music takyatambula, muba ne project emu oba nemukola eyokubiri biba slow kati ate when things are slow there's no business. Ekitegeeza yali talina ssente? Well, ekya ssente ekyo ssente zijja nezigenda nezikoma nezigenda so maybe tomanya abamu baagambanga nti oba oli awo obudde yasinga buwanga mukyala we eyali yamunobakaate. Omukyalo oyo maybe tomanya osanga ebbalire twali tutamanyi nga batuseresezaamu temanyi oba yamugambanga lwaki kuba naye abamukazi ate nga walinga gwofaako ate katoleesa abawala abalala omanye abakazi betubeera so tomanyi. Nawulira nti nno wavaayo n'ofuna Sukuma Entertainment. Nadda mu Sukuma Entertainment nayo nenkolayo some songs obuyimbanga bubiri busatu naye noddukayo? Sukuma eyo nayo kati ani nagambye nze kasita tuba nga tutudde nga tetuli aggressive tetupushinga mangu ng'ekintu kitudde tuba tetukola iteba business to me because I take this music career as my father as my dad. Alaba ayinza ogitwala ng'omuzannyo naye nze ntitekinga serious so kati ekiba kigaana nawo nvaayo so ne Sukuma naye obuzibu bwali bwe bumu? Kubeera slow. Ate nga gwe oyagala bya sente bya mangu nnyo naye ate ng'ondaga nti waliwo progress. Okay. Bw'oba olaga nti waliwo progress then it's okay. Naye ng'odduka nnyo mu management? Sikudduka. Kyenkugambye nti this is business, this is work. Osobola obeera mu business nga olaba ekintu oli naye nga tekitambula olabanga oba olina okufindinga always to make it work. So kati music omukola otya osurvivinga otya musically in fact? Musically right now ndi mukola n'omusajja w'amaanyi Moshmula. It's a team waliwo n'abalala besigenda missioninga naye nga music nti nfuna abantu abankwatirako ko saakikola nzekka that I will lie sinatuukayo bwe mba nayimbayimba dda nentandika okukungula ku magoba awo bansogamba nti kikola nzekka naye of course nina abankwatirako nkyakyebaliza Katonda. Kati olinawo ku project empya? Nina project gye bayita takeover. Ani akawandiise kali katya? Akayimba ako eyakawandiika waliwo omukyala amuyita Apple. Oluyimba olwo tolujja kuziga fix yalugula eyo saizi ejjinja. Akayimba Don, producer Don ye yakakola. Wali wa Atin studio gita Atin Pro. Atin yawo. Yes. So akayimba ako kafuluma in fact kapya
So okuba nti nno wafunye management empya tugambe nti leero eno olaba ng'eri serious n'abakuyambako oba aba boyfriend aba boyfriend bo sinaba kubafuna tulaba nti nkyali single ndikyana kito ndikyana kito so aba boyfriend sinabafuna era obanga oyinabo oyinayo eyo muleeta onoonya ekitegeeza brother w'omuto onoonya noonya. Okay. So Titu lwaki wasalawo ojje mu ndongo ng'oli mwana wa bwala anyirira lwaki tewasalawo n'ogamba waayi kengendeko mu bizinensi endala nonde ku bumyu awo bumyu sibusobola enjala zino ziraba ziyinza okubulwaza ne zibukwagula bwonna naye kati kyenasalirawo kujja mu music kuva buto yali passion yange natandika nga era nga nyimba ku ssomero naliko entertainment prefect mu bya music so kuva mu buto nga nkyagala now I want to do it as business ng'ogyeko nti just cause passion but I also do it as business I feel like it's going to put me somewhere ate nkimanyi cause I'm here now to stay alinako abayimbi b'otunulira n'ogana naye ono omuyaye waali olaba bw'aba asobola okukikola nange nja kukikola ntunulira nnyo oyo mukyala Shiba. Okay. Shiba oyo inspires me a lot. Bangi baleekaana tasobola kuyimba tasobola kukola ki bwe sijja mentioninga abantu bangi baze bamujaji nga tasobola kikola nze nnyumira her style her fashion byayimba byakoze and then n'omulala gwe nsobola okugamba n'abaana bano abazze abato olanga bano ba unknown twabamanyira mu zi covid young voice man those guys nabo they inspire me a lot nti teri kirema osobola okujja nga wakajja naye n'okikuba n'otukontuuka as long as you believe in yourself kati mu music muno kati waliwo n'abantu abamu nga boolabye dda tebalina nakuba mu music industry nga batwesibako obwesiga babatusibako obusiba otyo kati nga fresh dad seriously si muyimbi bwe byayimba obitegeera gwaŋŋamba yayimba mazike sinabiki ekitega kati fe abayimbi tuli eno waliwo n'omulala awo aliwa amanyi n'amanya gambulako baba batusibako obusibi abantu abamu kati nga erinnya eno lidduka aliwa mukazi musajja King Shiba abantu kati mpuliraga mulalu kati olaba n'omulalu n'ayimba n'ayitawo ne kati si mu bubi naye wali abantu abayimba baffe tuli wano n'ogamba tuli tugakola ebyakabi so kati music kyobamanya nti kati wetulife abayimbi abaddala tuzze kyenjaba baga lioness empologoma enkyala ezze muyimbi temusibaako balina